Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala ategeezezza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti obukatoliki okulonda erinnya lya Ssekabaka Muteesa okutumya ebbatirizo baalaba nga amapeera okusasanya eddiini kwali kulabikirwa kwe. Wano wategeereza nti nga 23 omwezi gw'okubiri bakulukuza mu Uganda nga bajjukira ebirungi mapeera bye yakola. Bafaadha ab'enjawulo okuba ne Fred Lukabye olulimi Oluganda basomesezza abantu bano ebyafa by'amapeera. Amasomero gayimbye ennyimba eziwa n'amapeera ne Brother Amansi olw'okusasanya eddiini mu Uganda. Katikkiro Mayiga mu kwogera kwebaza Ssaabasumba erinnya lye balonze okutuma museum eno. Era n'abaza Ssaabasumba n'abamuyambako olw'okuggula mu kkaddiizo erinnya lya Muteesa olubereberye. Ategeezezza nti eddiini zikoze omulimu munene naddala mu by'obulamu n'ebyenjigiriza ne batunabasaba okukwasiza ku Bwakabaka basobole okukola enkulaakulana ey'awamu. Ategedde ebyafaayo bya Buganda ne Uganda mu butuufu bwabyo. Toyinza kwawukanya Muteesa olubereberye ku ddiini mu Uganda. Oluvannyuma omubaka wa Papa mu Uganda Mike Augustine Bulumo akulembeddemu ekitambiro kya Misa n'ategeeza nti ensinkano y'aba Misa ne Ssekabaka Muteesa omubereberye yazala ebibala bye tulabako olwaleero. Where people are touched by the love of Christ whom they meet in their disciples and his disciples. Ne bannayuganda bigattira mu kibiina kya Uganda Croydon Catholic Community ekisangibwa e Croydon e London bajaguza olunaku lw'amansi mapeera bwe baaleetako n'eddiini. Omukolo gwatanise n'ekitambiro kya Misa yayimiddwa omusumba external Lweru Paulo Simogerere nga yayambibwako omusumba Paul Hendricks mu kubuulira omusumba Simogerere yeebaziza bannayuganda okukwataganira mu kugumiza eddiini ey'Obukatoliki. Whom we know as Mapera and Brother Amansi, who stepped their feet on the mainland at Chikungu and Kebe on the 17th of February 1879. Ate ssentebe w'ekibiina kino Robert Mpima Mugambi yayinjudde enteekateeka z'ekibiina omuli okugula ekizimbe ekyabwe ku bwabwe bwe banaakuŋŋaaniranga. Let's be one person, one Ugandan. Let's harmonize our relationships. Let us buy our Ronnie property, our Ronnie Hall. Yasabye abasumba bombi okutema obuvunikira asusse ku mulimu ogwo. Baatuuze n'akalulu k'ekibiina ng'eri mu banayita okusonda ensimbi. Ronald Kakooza yakusakidde Glen ku lwa Bukedde TV.